Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala lye mbaleetedde eddagala eriyitibwa Ssegaamwenge. Eddagala eryo liyitibwa Ssegaamwenge nga bw'oliraba bw'etyo bwe lifaanana. Lyetegereze bulungi, njagadde ndibalage nga bw'oliraba liyitibwa Ssegaamwenge. Bwe lityo bwe lifaanana. Eddagala eryo limera likola akati ne ligaziwa nga bw'onalaba ke bayita akawuukiwuuki. Likula bulungi ne ligaziwa. Ebiseera ebisinga balikuumira waka, balisimba mu lusuku. Njagadde olyetegereze bulungi nnyo olirabe nalyo limanye nalyo litegeere. Eddagala eryo w'olitunuulira lirinako tugayita amagimbi, lirinako olwoyayoya ku kati naye ng'olwoya olwo terufumita terwokya wabula ddyo bwe lityo bwe lyakula nga bw'oliraba lirina olwoyayoya ku buti ate obukoola bwe butyo bwe bufaanana nga bw'obulaba. Njagadde mbalage eddagala eryo lye bayita Ssegaamwenge bwe lityo bwe lifaanana. Kati eddagala eryo osobola odyeyambisa, osobola odyejjanjabisa. Ka mbabulireyo obulwadde bwe lijjanjaba. Eddagala eryo lijjanjaba bulungi nnyo obulwadde bwe bayita obw'enkaka, oba tugambe ng'obadde ofuka omusulo gwa yero nnyo osaanidde onywe kw'eryo eddagala liba lijja kuyamba bulungi nnyo. Naye tolina kulinywa lyokka, oba olina ddifumba naye olina okugattamu eddagala eddala. Osaanidde ogattemu eddagala eddala osobole okwejjanjaba obuzibu obwo oba obulwadde bwe bayita obw'enkaka. Osobola okufuna gwe bayita kamunye n'ogattamu ne mukasa, kamukasa kaakaddo ak'owansi, n'ogattamu n'eddagala eryo lye bayita Ssegaamwenge, n'obeera ng'oteeka mu ssefuliya n'ofumba. Olimala okuggya liteeke wansi liwoleewolemukko obeere ng'onywako. Ligenda kuba likujjanjaba bulungi nnyo. Olunaku osobola okunywako ttampeko emu, ku makya onywako ekitundu n'ekawungeezi ekitundu. Ligenda kuba likujjanjaba bulungi nnyo obulwadde bwe bayita obw'enkaka. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.